amawulire si malungi mu NUP oba National Unity Platform. Oluvannyuma lw'amawulire agafuniddwa akawungeezi k'olunaku olwaleero essaawa zibadde nga 4 wakati wa ssaawa 3:30 ku ssaawa 4 nga bagamba nti bodyguard omukuumi wa His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Eddy Ssebuufu oba Eddy Mutwe abadde akwatiddwa ab'ebyokwerinda ababadde batambulira mu drone era nga bano bamusanze eri mu district y'e Mukono gye bamugye oba olyawo ossaawa eno wetwogerera bino byonna tannaba kubeera ng'amanyika waatwaliddwa era tewali information yonna esukkaawo yavudde kubeera nga oba olyawo egenda mu maaso n'okubeera nga kugamba etuweebwa mu ngeri y'emu. Poliisi efulumizza ekiwandiiko kye ngenda okubeera nga nkuwaako wano olunaku olwaleero. Ekiwandiiko kino nga kiyimiriza press conference ebadde erina okubeerayo olunaku olw'enkya ku kitebe kya NUP e Makerere Kavule wali e Kawempe. Ampuliriza, poliisi egamba nti enteekateeka ey'okusomesa abavubuka kye bayita protest vote tegenda kubeera ng'ekikkiriza ewadde ensonga 5 ze ziriwa nazo tugenda kubeera nga tuzitunuulira. Olunaku olwaleero tetugenda kubeera nga twetooloolera ku bintu bingi, tugenda kwetooloolera ku Eddy Ssebuufu amanyiddwa nga Eddy Mutwe mu ngeri y'emu n'okubeera nga twogera ku kiwandiiko poliisi kyefulumizza nga kiriko oba olyawo ensonga 5 zeerambise. Abakulembeze mu NUP bavuddeyo ne bavumirira n'okubeera nga balaga okubeera nga gavumenti eno esusse obutiitiizi, esusse okubeera nga akatengo kagimerako bingi. Wabula byessaagala osubwe nti mu musango ogusembyeyo oguvunaanibwa abasibe 3 okuli omukulu amanyiddwa nga Akireewo Kivumbi, okuli omukulu amanyiddwa nga General Gaddafi kw'ossa ne Smart wa Bobi, omulamuzi yavaayo n'agamba nti ku fayiro eno kuliko omukulu Eddy Ssebuufu amanyiddwa nga Eddy Mutwe era nga kigambibwa mbu ono yatwala emitwalo gyali 30 kw'ossa n'akasimu oba tekino ka mitwalo nga kabalirirwamu emitwalo 3 mbu gwe baali bakabbyeko n'ataasibwa abakuumi ba Mathias Mpuuga Nsamba. Abantu kye bagamba nti Mpuuga yandibeera emabega w'enteekateeka zino zonna ez'okukwata bacomrade naddala abeetoolodde omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nzikiriza nga sinnaba kubeera nga nkutwala wala, tusooke mu katambi kano naawe okewulirireko, tuveeyo tube nga tulambulula ensonga wamma ozirabe era ozitegeere. Eddy Mutwe yoyo gwogenda mu maaso n'okuba ng'olengera mu kayero yali mu kkomera we baamukwata mu kalulu akawedde aka 2021. Katusooke oba olyawo tuwulirize akatambi kano then nzije ate tusobole okubeera nga tutinatina oba nga tuwolekera ebigambo ebirala nga bwe bizze olunaku nate olwaleero. Kano ke katambi akaali e Masaka lwe basembye okubeera nga baleeta bakomredi bannaffe n'emisango egy'abasomerwa. Ogenda beera nga obiraba butereevu nnyo nnyini ddala. Ampuliriza. Alright, let's go. Mathias Mpuuga. Namukalazi John ye yakuulibwa ku mutwe kuba mu lubuto nga bakubibwa avunaanibwa olw'okubiri ne Eddy Mutwe yali amanyi nti yali akulira ebyokwerinda ebya Honorable Kyagulanyi Robert Ssentamu era nga mu kavuluŋŋana awo mukalazi John sente ze zakuba ku mitwalo 20 era bagamba oluvannyuma yanyumulwa aba security era Mathias Mpuuga. Haruna Sekito was also attacked with a scaffold by the accused persons and other security personnel. Honorable Kyagulanyi Robert Ssentamu, who were armed with knives, sticks, beat him up and stole his Techno smartphone Pop 7 valued at Ghana shillings 320. Haruna Sekito yagamba yalumbibwa mu kabuluŋŋana ako era nga abavunaanibwa n'aba security ya Honorable Kyagulanyi Robert Ssentamu
abaali babagalidde ebyokulwanyisa obuso emiggo baamukuba ne bamukubako n'akasimu ekika kya Tufudde 47 akabaliramu emitwalo 30. Njagala onzikirize mukwano gwange nsooke tuddemu akatambi kano, njagala okawulirize. Nzikiriza si kawanvu, njagala tukaddemu eddakiika emu yokka then tweyongereyo. Wuliriza bulungi kubanga wano tugenda kubyogera ebigambo nga bwe biri mukwano gwange wenna agoberera omukutu guno. Mukalazi John was beaten on the head, chest, stomach by A2 and Eddy Mutwe, whom he knew as the head of security of Honorable Chagulanyi Robert Sentamu, and in the scaffold stole Mukalazi John's money worth 200,000 shillings. He was later rescued by the security officer of Matthias Mpuga. Mukalazi John ye yakuulibwa ku mutwe kuba mu lubuto nga bakubibwa avunaanibwa olw'okubiri ne Eddy Mutwe yali amanyi nti yali akulira ebyokwerinda ebya Honorable Kyagulanyi Robert Sentamu, era nga mu kavuluŋŋana awo Mukalazi John sente ze zakuba emitwalo 20, era bagamba oluvannyuma yanyumulwa aba security era Matthias Mpuga. Haruna Sechicho was also attacked with a scaffold by the accused persons and other security personnel. Honorable Chagulanyi Robert Sentamu, who were armed with knives, sticks, beat him up and stole his Techno smartphone Hope 7 valued at Ghana shillings 320. Haruna Sechicho yagamba yalumbibwa mu kabuguŋŋana ako era nga abavunaanibwa n'aba security ya Honorable Kyagulanyi Robert Sentamu abaali babagalidde ebyokulwanyisa obuso emiggo baamukuba ne bamukubako n'akasimu ekika kya Tufudde 47 akabaliramu emitwalo 30. Mukalazi John was beaten on the head, chest, stomach by A2 and... Okay. Ebigambo biwulidde n'emisango gye bavunaanibwa ogiwulidde. Bw'obeera ggwe emitwalo 30 kuba naani atagirina? Eddy Mutwe, General Gaddafi, Smart wa Bobi Wine, ani atalina mitwalo 30? Owulira emisango gye bateeka ku bantu nga misango mijingirire, ne bw'omala okudda ebbali n'osirikira n'ogamba tuddayo ku mboozi nti bwe baatomera Frank Senteza tuddeyo emabega, bwe baatomera Frank Senteza biki ebyaliwo? Twali mu campaign, omukulembeze n'alagira campaign zigira ziyimirira bagende baziike Frank Senteza. Wakati mu kuziika Frank Senteza ng'ennaku z'omwezi 26 bwe mba seerabidde, ng'ennaku z'omwezi 29 Frank Senteza yafa 26 ne bamuziika ndowooza 28 27, n'ennaku z'omwezi nga 29 waliwo omukulembeze omu Masaka yali ali ne Mwami Museveni. Mwami Museveni nga bali ku woteeri emu, Bobi Wine yatugamba nga bateesa. Omukulembeze oyo y'omu ng'ennaku z'omwezi 30 baabakwatira e Kalangala, entire tiimu ya president yonna n'esibibwa n'etwalibwa mu kkomera, wabula oyo omukulembeze yasigalawo. Oyo yennyini omukulembeze yasigalawo. Tuwulira amannya ag'abaana ba NUP nga bakwatibwa, naddala abali cross ku Bobi Wine, naye nga bavunaanibwa Masaka. Era obuzibu bwonna buvaawa?
bino byonna bye babalanga biva ku kuziika omugenzi Pascal we basinkana Abedi Bwanika alyoka ayogera ebikikinike eri Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olunaku olwo dwaliko ebizibu bingi kakati bagenda babakwata nga babakwatira ezo ensonga mbwezo. So embeera bwetyo wabula njagala kutegeeza mpuliriza nti Eddy Mutwe ye musajja wattu. Njagala kubeera nga nkuwa wano ku kifaananyi kya Eddy Mutwe. Eddy Mutwe akwatiddwa olunaku olwaleero. Mawulire si malungi yadde n'akatono mukwano gwange. Eddy Mutwe akwatiddwa ajjeddwa luddawa okusinziira ku mukulembeze Bobi Wine atugambye bw'ati. Agambye nti Eddy Mutwe, Comrade Eddy Mutwe has just been violently abducted from Chiwango village. Akwatiddwa oba awambiddwa okuva e Chiwango village. Echiwango mu district ye Mukono gye bajje Eddy Sebuufu Eddy Mutwe. Bamugyeyo okusinziira ku mukulembeze atugambye nti Eddy Sebuufu ono gwolengera ku screen akwatiddwa abasajja aba SFC nga bali mu uniform za SFC babadde batambulira mu motoka Toyota van drone era ne babuzaawo Eddy Mutwe ne gye buli kati tewali yategedde mayitire ga Eddy Mutwe. So mawulire si malungi yadde n'akatono tegawoomya nakabululu era nga tegawaawo yadde akatinniinya k'essuubi. Omukuumi w'omukulembeze nkujjukiza Eddy Mutwe amalidde ddala ebbanga eriwera ng'atambula ne Bobi Wine eri ng'akyali miziki ne we butuukidde kati nga Eddy Mutwe era akyakuuma mukama we bulungi nnyo. Naye nga tetunnaba kuba nga tugenda mu bigambo, poliisi evuddeyo n'efulumya statement eganye NUP olukuŋŋaana lw'olunaku olw'enkya. Ffenna tumanyi nti NUP buli Mande eba ne press conference. Lwaki eno bagiganye? Biki ebibadde mu eno? Byanjawulo ki? Era kiki ekireetedde okubeera nga poliisi eno ejijjayo? Tugende mpola katusoke mu katambi ka Zaake. Zaake alina point gy'araisinze gye ndowooza nti nkulu nnyo. Abadde ku mukutu olwaliwo gwa NBS ng'aliko ne Joyce Baagala, abaddeko n'abantu abalala ab'enjawulo. Honorable Francis Zaake avuddeyo n'agamba nti omuntu bw'oba wava mu kibiina oyinza okubeera nga gwe okyaga nti okirimu naye ng'oli mu kufoominga kirala kitegeeza oli kyewaggula. Honorable Zaake abadde ne point wano gye njagala tusooke tuwulirize before nga sinnaba kubeera nga ngenda ewalala wonna kozi kikulu nnyo obwenkanidde awo okubeera nga tugiwulira. Katusooke wano. Obasomera omusango wadde nga toli clear n'ogubasingisa n'owa n'ekibonerezo. Adam Kungu abadde abuuza nti NUP yawa bano ababaka bakyewaggula ennaku 30. Ennaku 30 nga balina okujja beetonderemu bawe n'ensonga lwaki babadde bakola bye bakola, lwaki babadde tebagoberera biragiro, lwaki babadde tebali ku mugendo gwe gumu n'ekibiina, era lwaki babadde nga bayisa ekibiina nga bakiyisaamu olugaayo. Era Bobi Wine yabagamba nti waliwo akaseera, wakyaliwo obudde obw'okwetereeza. Singa muba muzze ne munnyonnyola nga bye munnyonnyola bitegeerekeka, kale nno okuva olwo era in fact Muwanga Kivumbi n'alangirira n'ebifo byabwe tesinga tebajje bigenda kulangirirwa vacant nga NUP kubanga bali ku kaadi yaabwe ate tebakyakola mirimu gya kibiina. Now kakati Zaake wano wabadde ayanukulira. Of course tulabye ebiso bingi, Mpuuga yayogera,
mbwatekamwa akakembo mbwatekamwa nenayogera netulaba Bedi Bwanika yayogera banji Joyce Bagala ne yayogedde njagala tuwulire Zaake yayanukudde atya ekibuuzo kino kyendowooza nti yakyanukulidde ddala bulungi nnyo ng'ekibiina bwe nagambye dda tulina ebintu bye tuyimirirako era bye tukkiririzaamu nnyo n'amaanyi nga tetusobola kubendinga wadde n'akatono nti ono tumuttire ku liiso ng'ekikyamu kiba kikyamu oba ani akikoze kaabaani so mu mbeera eno waliwo ebintu bye tukozeeko mu mbeera ey'okudisipulininga abantu era nga tubikola nga tetugenda kujja ku NBS wano tunnyonnyole nti gundi kati guno gwe musango gwe yazza guno musango gwe yazza kuba ensonga nnyingi nnyo ze tulina okuba nga tudisikassingako ze tudisikassingako nga zirina amakulu era tamanyi musango gwe yazza tamanyi okusookera ddala kibi nnyo okubanga omuntu osobola okubeera awo n'ogamba era ne Honorable Mpuuga asobola ovaayo lumu n'agamba nti nange siina musango naye nze siraba nk'omuntu abeerawo ng'olina ddyo membership ng'omuntu ogamba olina ekibiina ky'oli mu kutambuza bakiwandiise nga kya DA era ng'olina n'abakuyambako era ng'olina n'emisango gy'oteeka ne ku kibiina ky'ogamba nti ate oli mu kibiina ekyo era ng'olina n'obosindeko ne bayita eri ebbali ne bakola ebintu eby'enjawulo n'omala n'ojja eno ne weesigako akazigo kibanga tubadde mu bintu bino sagera ekyaliwo eya miliyoni 10 omuntu nga yalya ssente n'avaayo n'akuganze siryanga ku ssente wadde n'akatono bwe kati sizikwatanga nako ne wano tulabye Honorable Kagabo ng'avaayo n'akiryalinga tubadde tukoga nti bonna abeena ne balesivinga naye ng'omuntu avaayo ne yeewakana so ne mu mbeera eno abantu bangi nnyo abagenda okusobya ku bantu kuba tuba tuli mu mulamwa guno ogwa struggle abantu bangi abagenda okuva ku mulamwa naye abantu bangi nnyo abagenda okugusigalako era abantu bangi abagenda okugezaako okukola nga batufeiringisa naye ate era time weetuuka tugenda kubanga tutuukiriza mission eyo ey'okulaba nga tukyusa eggwanga lyaffe Uganda so mu mbeera ne topic eriwo olwaleero tuli wana abantu 6 tuli mu kudiscussinga individuals ku nsonga ennyingi eziri mu eggwanga lino you cited individuals Kivumbi babadde ayogera yagiyo individuals which individuals are here abakugamba nti there were no any prior engagements kubye mubavunaana nga bwe nkugambye ti abantu bano bamanyi ki ekiriwo mu bantu ffe ng'ekibiina bwe tubeera amaanyi g'abantu tuwuliza eddoboozi ly'abantu kuba waddewo waliwo amaloboozi nga gagamba abantu bano lwaki temubawaayo akakisa kali mu bantu ffe omuntu bw'oyimirira n'abantu President waffe Kyagulanyi ajja kufiirawo n'okutuka akutukemwe oba atuke ebigere ng'atambula agenda mu buli constituency ng'adifendinga omuntu yenna ali ku mazima kubanga ffe tukimanyi buli w'olwanyisa enguzi buli w'olwanyisa obubbi n'obubbi bujja kuvaayo bukulwanyise kati embeera n'eriwo essawa ya leero eriwo epoint eno ekizibu kiva ku corruption as a topic because obubbi bwe businze okuzza Uganda emabega naye buli w'oyagala ku nguzi oba oyina abanene oba onyenyeza emmeeza nnene ng'eriko ebyokunywa ebyebbeeyi so ensonga lwaki bino byonna bivuddeyo ekintu kyava kimu kukwata Honorable Mathias Mpuuga mu nsobi abantu ne bavaayo nga ba NUP ne bagaana ovumirira ebintu ebimu oyo ensonga eyo ensonga nyingi weziri era n'olaba ba Eddy Bwanika ne bavaayo nze manyi mbyogera nga bwe mbyogera thank you does that mean therefore Honorable nti ekibiina bwe kifuna obutakkanya n'omuntu tugeze nga Honorable Mathias Mpuuga ne mikwano gye oba ne bakolagana nabo bafuuka balabe baki bw'obanga owuliriza Adam Mukungu agezezzaako okubeera nga ayagala drivinga honorable Zaake okumujja ku issue gyali mu kubeera nga raising oba ayisaawo kubanga Zaake abadde clear agambye nti Honorable Mathias Mpuuga Nsamba bwe yakwata omukono n'aguteeka mu nsimbi y'omuwi w'omusolo ekibiina ne kimuvunaana waliwo abo abatayagala kuvunaana Mpuuga bo ne bayimirira naye ne badifendinga ekibiina kye kyali kyogerako era mu bigambo bya Zaake agambye oba akugambye nti iffe ne bw'obeera ani
ng'amazambi ogakoledde mu kibiina baba tukwatako. Kakati bano ba Joyce baagala tebaayagala kumanya nsobi mpuuga gyakoze, bo baawagira buwagizi munnaabwe. NUP kyetakkiriziganya nakyo kitegeeza bwe mubanga mumuwagidde empuuga mumaze n'okuzimba DA yammwe mugende mutulabyeko oba mwatulabako nnyo mweraba mugende. Kakati kungu ng'ayagala omujjayo amuleete nti bano bo baakola ki? Of course ekyo kye baakola. Bwe buba bulyake bubeere bulyake mu kibiina tubugobemu. Lwaki gwe oyagala obulyake obwo busigalewo ng'ate waliwo gwe tubukwatiddemu bali bamuwagire tubaagale? Kale nno ensonga eyo ebadde nkulu nnyo obwenkaniddaawo. Njagala kubeera nga nkutuwala tusobole okubeera nga tubaako bye tulaba oyongere okubeera nga otegeera ensonga eno. Wakati mu kifaananyi kye nkuwadde kutegeezezzaako Uganda Police olunaku olw'enkya NUP nga ekibiina kigenda kubeerayo kigenda kubeerayo n'enteekateeka gye batuumye Youth Protest Vote gye nkuteeredde ku screen yawo. Youth Protest Vote era ennaku z'omwezi 18 zigenda kubeerawo lunaku dugenda kubeera lwankya. NUP ebadde eteeseteese okubeera ng'ebangula n'okusomesa abakulembeze naddala abavubuka abato abaakajja mu by'obukulembeze. Olunaku olw'enkya babadde bagenda kubeera nga babayisizaamuko babaako bye babasomesa okusinziira nga bw'olaba bwe kiri ku screen yo. Ku screen yo kyogenda mu maaso n'okubeera ng'olaba naddala wano mu katono bakugamba nti Youth Protest Vote launch Makerere Kavule NUP Headquarter lunaku lubadde lwankya. Fenna tumanyi nti NUP buli Monday ebeera ne press conference every Monday okujjako nga waliwo ekizibu netera okubeera ne press conference. Na olunaku olw'enkya ebadde egenda kuteekateeka abavubuka abo boolengera wabula poliisi evuddeyo bino n'ebirinnyamu mu kiwandiiko kye ŋŋenda okubeera nga nkuwa ku screen ekyo mu katono. Poliisi evuddeyo n'egamba tekigenda kukola era okusinziira ku poliisi ewandiise n'egamba bweti. Poliisi nga yo evuddeyo n'egamba nti statement on scandaled launch of the youth protest vote on April 28th 2025 by National Unity Platform bisaziddwamu. Ewadde ensonga ziri nnya ezeekutte, ensonga nnya wabula okusinziira ku ssaabawandiisi wa NUP amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya ageze maaso n'okubeera nga avayo n'agamba the partisan police yet again broke our weekly presser. The partisan police yet again broke our weekly presser. Nagamba nti which we were dedicating to the upcoming youth election. A cowardly regime in panic. Mobilize, organize, nebirala. So, bijjeddwayo, poliisi ebiganye, era mbadde ntunuulira ku mukutu gwa poliisi wano, bawandiise obubaka bubadde mu bufunze njagala bbeera nga mbukuwa mukwano gwange. Mu ddakiika nga 13 n'omukulembeze amaze okubeera ng'ateekayo, naye agambye the partisan regime police is moving to block our weekly press conference saluted for tomorrow at which we had planned to launch our mobilization for the forthcoming youth elections. We condemn and protest those double standards in the strongest term possible and call upon all Ugandans to firmly resist them. Bino byonna bannayuganda muyimirire bwantoogo
musobole okubeera nga mu biwakanya. Poliisi, Uganda Police erina nayo ebyayo byetuwadde, njagala kubeera nga mbikuyisizaamu wano wennyini. Uganda Police egamba the Uganda Police Force has come across an inconvenience regarding the planned launch of the youth protest vote scheduled for Monday 28 April 2025 National Unity Platform. Egamba bweti wansi esembeyo ng'egamba singa kanaabatanda ne mujemera ebiragiro bino mujja kutulaba akatufaamu. Ndabe wano ku namba ebadde namba 2 nga batugamba UPD kakati nga basebo bakama baffe. UPDF kye kitongole kya poliisi ekipya oba mwakyusiza nga tetumanyi ne tuva ku yaka ne tugenda ku light bagiyita bati bagiyita batya yempya sigyerabidde nagibagamba kasita gaaka kasita kwegali gaaka. So mawulire geego si malungi olunaku olw'enkya NUP olukuŋŋaana lulabika lusaziddwamu ebyaddala. So njagala kubeera nga nsembyayo ensonga eno eya Eddy Sebuufu, Eddy Mutwe. Eddy Mutwe atwaliddwa ab'ebyokwerinda era nga bamugye mukono. So tumusabire, otherwise leero buli gwe bakwata bannanga bayeetaaga essaala. Lwaki nkugamba bwe nti buli akwatibwa abasajja bayinza omumutanga akalulu kawedde. That's why nkugamba buli gwe bakwata mumuteeke mu ssaala. N'ekisinga obukulu we wano Bobi Wine waatugambye nti oba ne kali kinnabagambye jjo nti freedom comes to those who fight, not those who cry, because the more you cry is the more your people continue to die. Kikyentegeeza, rise and defend your right. Bw'oba oyagala emirembe, please situkiramu. Bw'oba oyagala emirembe situkiramu, otherwise bano tebagenda tuwa mirembe gye twetaaga. Zikiriza nkuteere wano, obadde mulabi mulungi okuva we tutandikidde okutuuka wano we tumalidde, okuggyako munzikirize nkozese eddakiika nga 2 zokka okubatumirako. Njagala kutumirako bannayuganda abawangaalira mu kyondo kya Buwarabu, mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliwo bannayuganda abawangaalira e Johannesburg, South Africa, Pretoria n'ebitundu ebirala, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliwo abawangaalira wano ewaka e Uganda, nammwe mukola ky'amaanyi, mukola kya muwendo. Abali mu ggwanga erya Sweden, mwenna bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abali mu America, Cleveland, nammwe mbatumiddeko nnyo n'amasaza ag'enjawulo, mwebale kwekuumira ku mukutu guno. Abali e Canada bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Swiss mbatumidde ebitagambika. Abali mu mawanga yonna gye muwangaalira mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala kubeera nga mbateera wano tusinkane nate olunaku olulala. Omukama Katonda abankuumire. Till tomorrow, bye bye.